Okusinziira kwa lipoota yafulumizibwa Ministry ey'ebyobulimi mu ggwanga, kyalangirirwa ng'eggwanga bwe lyewangulira engule y'okufulumya vanilla ow'omutindo okwetooloola ensi yonna. Bwe gwatuukira mu mwaka gwa 2024 ng'eggwanga lifulumya vanilla asukka mu ttani 264 buli mwaka. Ekirime kino kye kimu ku ebyo ebiwanyiridde ebyenfuna by'eggwanga okuva ddala mu 1920, wabula ng'okuba eky'omutindo kiva ku mbeera ya budde ennungi esobozesa ekirime kino okukula obulungi n'abalimi baakyo okubeera b'obuvunaanyizibwa mu mirimu gyabwe. Amakungula ga vanilla gaba ga mirundi 2 mu mwaka, era omwezi ogw'omukaaga okutuuka mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno ge gali amakungula agasooka agamanyiddwa nga Season A mu lufuutifuuti. Kati olwaleero, Minisita Omubeezi ow'ebyobulimi n'obulunzi Fred Wino Kyakulaga alangiridde ng'amakungula ga vanilla Season ey'okubiri emanyiddwa nga Season B bwe gengedde. Ono ategeezezza nga vanilla ono bw'ajja okuba ng'ayengedde ku nkomerero y'omwezi guno, ate okukungula kukomekkerezebwa omwaka ogujja mu mwezi ogwokusatu. Gavumenti esazeewo nti mukungule vanilla wammwe kutandika ng'ennaku 29 omwezi gwa Desemba omwaka guno okutuuka ng'ennaku 29 mu mwezi ogwokusatu omwaka ogw'2026. Kyokka newankubadde ekiseera ky'okukungula kinaaba kituuse, ono asabye abalimi okufuba okulaba nga bakungula oyo yekka atuuse. Mulondemu oyo yekka ayengedde, atanayengera mu mulinda ayengere mulyoke omukungule. Ono abasabye okugoberera amateeka agalungamya okukungula vanilla nti era atakikole wakukangavvulwa. Omuntu yenna akungula vanilla ng'olunaku terunatuuka oba ng'olunaku oluyise ajja kuba amenya mateeka era ajja kukwatibwa ng'amateeka bwe galagira. Balabuddwa ne ku bantu abanoonyeza ebyabwe abayinza okwerimbika mu kubasuubulako vanilla ono, so ng'ate babeera babafiiriza. Anyone going out now to buy before the declared time, they will take advantage. Where a price is 10,000, they will offer 3,000 per kilogram. Bano bababuulidde ebbeeyi gye balina okusuubira okugulwa okwewala abafere. At the moment, range between 10,000 to 20,000 per kilogram of green beans. We have the conventional, the non-certified, and that's where we begin at 10,000. For the farmers that have been profiled by the exporting companies, either for organic products, a fair trade product, or a Rainforest Alliance certified product, then the price goes higher. And that's why we have a range of between 10 and 20,000. Ebbeeyi y'omulundi guno batubulidde nti eri wagguluko okusinga ey'omwaka oguwedde. Last year around the same time, same season, kilogram of green bean ranged between 5,000 to 12,000, depending on whether it is conventional or certified. So there is an increment from 5,000 to about 10,000. Vanilla okwawukanako n'ebirime ebirala, Ministry egamba nti emulangirira wakungulibwa olw'ensonga ez'enjawulo. Okuli okwewala abalimi okukungula vanilla tannatuuka, ekintu ekisobola okutta omutindo gwe ssaako n'akatale okutwalira awamu, ababbi abaali bagufudde omugano ng'ogw'enswa okubba nga vanilla wa bannaabwe ne bamutunda mu budde bwe baagalira n'ebirala. Okusinziira ku Minisita, kino kiyambye nnyo Uganda okwongera ku mutindo n'okuzzaawo akatale k'ekirime kino mu mawanga ag'enjawulo. Abagula vanilla bamwetanira nnyo mu butale obunene nga America, nga Germany, n'obutale obupya obulala nga Japan, nga China. Jennifer Kabale, Agafeeyo, ku Spark TV.